ninga ojje waloseko olubuto nengamba mama bana abasajja babandabulako ate no tulinawo ka department abali single mugendayo katwagenzeyo saagenzeyo omuntu weewaamu obudde nogamba omuntu ono muwaddemu paka nakati waba tali serious abaana balenzi bagenda ne beewandiisa n'abaana abawala kati basobola okubayita bwebati mu meeting nga musobola okusiimagana qualifyinze ku mukazi namba 2 oba qualifyinga kubeera mukazi namba 2 bahaji abayino balina nze bamanyi balina era si kibi kuba namba 2 naye kasobera n'omuntu ng'ali serious ate n'okwagala okubeera namba 1 naye nga goli naye tali serious era nayo birala n'obeera namba 4 akasabira ng'ali serious fene waffe tekigawalabise bulungi kozi yeyo habaya gye nagula si yeyo manti sizikwata negulira wamala n'ogulayo n'endala alhamdulillah era kirungi omuntu neweetekamu ne ku ssente nga woliko ssente yo nakunyumiza emboozi y'omukazi eyagala okunobanga taliiko ssente ye kusire namugamba buli kimu ekyanyi kyenagula kireke wano yagenda okuba nga alina fuluma nga ali bwereere paka nakati akyafumba so kirungi n'obaako ne ku ssente yo owaaye kati odda ddi nyenda kudda esiikola nokukola nti kyembadde njagala kumanya tekyandi kinyumye kusukka Thursday kubanga ate nze Thursday nvaamu kati ngenda mukyalo Easter ndi katumanyi nti weekend ya Easter katulina Good Friday for batandika okuselebratinga kuva ku Holy Thursday kudira ddala wiiki eri engeri gye mugenda namwe mu Easter ati wano weetaaga kati kamalire ddala eno wange sina buzibu soya kuleka wano nga waggale ate lwaki sikirungi lunaku ezo enkulu sikirungi so ompita scalins gye nkuumi ewaka kikunawe ina interpretation y'ebintu gye sitegeera mbadde nkugamba okomawo ddi wano tusobola okukola enteekateeka ya wano kubanga kyembadde ndowooza nti nze bwe nfuluma ku Thursday nengenda kola Thursday nemaliza nenkola Good Friday Saturday kati mali yalakuma ku Saturday akawungeezi then ate tugende ku Easter tulye then tukomewo Monday kubanga ekibadde kintwala ku Lwokuna kwe kuteeka n'ebifo kubajuka engeri bajja abangi bali nengenda nze nenfuna lumu eyange etalimu yakwesindika then kati nzije nkunone ku Saturday osuleyo tugenda kimanyo Saturday naye tuyinza okugenda kumakya ku Sunday osule bakulabeko kubakajjukira bamuzeeyi babeera waawo bakumanye nkwanjula ewagundi bamuula bakumanye kumanyika tulaba olunaku olwo baganda baffe abasinga basinga okwanjula bakyala baabwe kati ate nakyala abakyala bakyagala nnyo ajjaawo ne bamala omwanjula lwakwanze ndabanga ekyobudongo namala okwanjula n'agenda mu kiyungu n'afuna akambe n'asooka awaata n'agenda mu nnyama bikoze biti ebyo babikola naye nze eraba kyabudongo gwe tobikola bya kisiru kubeera newobeegulako si be bagenda okukuwasa si bagenda okukuwasa naye gundi yange nti basinga bagikozesa nnyo okulaga bamuula nti oli muntu mulungi so kakati kyendaba wiikendi eyo nkutwale nkulaga abantu ate ndowooza Easter Monday tukome ku Tuesday kubatera ne Easter weekend eba ewedde okategedde akantu ako kinkoze bulungi nnyo nti idi yabaddewo ku weekend eno weekend ejjaki ya Easter ennaku tezesingako sinti nate kigenda kunetagisa ate nzirayo ewa muganda wange kubanga toliiwo naye era bwobanga nnyumba toyagala gireka nga nkalu era still nsobola okujja nensigalawo kyenkugambe nti nkunone ku Lwomukaaga akawungeezi genda ewammwe simucelebrating ebyammwe kasana ffe era twakava mu mmere tewaliiwo nnyo nti nina kyenjayaana naffe twakava mu lunaku lukulu nawe celebrating olwammwe nkukedde ku makya nti oba totegeera nzije mumpa obudde bwe nnakusanga ng'otegeeramuko ate bikwataganira nawe biri tekijja kusoboka oyinza otya okufumbirwa mu kika gye batakumanyi olwo nfumbiddwa okwo kati kubeera kufumbirwa bakazi balwana abasajja kugenda batwala wawe babamanye ate nkukutte nkutwale bakumanye ofune omukisa abantu babeere nga banyazi basazira abo bamanyi banyazi abo bamanyi bamulamu bamanyi ate ogamba nti kusimanya bikoze bitya kakati awo okumanya ne kungattako ki wano we nakuyite waffe mu dduwa wakola ki kambuuzeyo ekibuuzo kunze naawe ani awasa munne
kunze naawe ani awasa muneddamu ye oba neera n'ekitiibwa kyetaagisa gwampasa naye engeri gy'owulira owuliranga oli gwe bwonkwata kunze naawe ani agenda otwala ebintu ewa ndowooza olaba oba ani kikati guliyanga mwenkanonkano nedda si mwenkano tukole bwe tuti nedda nze gye nkijja ekisinga okukutawanya kiri kimu nakuyita mu ddugwe wakanogaana njagala nange njagala okyukodde mu bukatuliki bwange nange enkyuke nze mu busiramu anti bya tit for tat kugabana tumale tugende ewammwe nzije ewammwe onyanjule nange nzije ewaffe nkwanjule oleete ebintu njagala twenkane idi yasooka maaso nenkuyita ku bwe tumala nkuzaalemu naawe onzaalemu twenkane ani gwe nsi oyagala ebeera 5 kwa 5 ndasi kyentegeeza nakuyita ku dduwa nesijja saasobola nenkuyita ku idi nakunyonyola bulungi sisobola genda waka we sanjulanga nze nenzijja nga nsuukunya ebbuto ewaffe teweetaaga kwanjula kubanga teri mukolo gwe weetaagisa nenkugambya nze abazadde bange tebalina buzibu jasi bamanyi muntu gwempangaala naye bakulabe nange ndi muntu mukulu alina conditions ne principle kwentambulira nze sikyagala ate gwe olina kye ŋŋambye bannange nedda nze wenna oyogera togenda kunfula kyana kyattuleera kyesikkiririza okundaga mu bazadde bo okundagayo nti wuuyo gwembeera naye ewuuyo talina na tayiko kikuyambe nako omanye ne baani b'ogyogenda okuloopa omanye ekika kyogenda okuzaalamu nga sinajjamu mu kwanjula ngenda zaala nga tetunayanjula tetunakola mikolo simanyi enteekateeka ya Allah kyegamba tusoke tukole kino owulira olinga mpadde ekyobugagga wenna oli proud notogera amazima nze saagala ebyo omuntu abeerako ne gano mazima tumaze Easter 5 nga baganda bange bonna bali tabaweddeyo nze embulayo bw'otagenda ntwala nkoyo okubuuza ebibuuzo ntwala funa gotwala nze sijja kugendera bwentyo mukikutiya owalula buwaluzi otwala butwazi mbuwuuyo gwembeera naye obadde oyagala nkutwalire ku kigulede ekyayita Nambi mu kalulu sekyo kyentegeeza naye omuntu akod respect wema nange nina respect gyenjagala okugiramu nenkutegeeza nti nze sinabeera comfortable olinze lunaku lukulu kubanga bannamanya saakwata sente nenzikuwa nazitwala ffe tebeetaaga sente Haji alina buli kimu tetwalidde botaze ku doza alina buli kimu n'abasajja abalala alina yakuwaddeyo daki Haji wazze ono kumaliriza mission okugende ate mission kitayina ate nze n'amaaso gona gengere gyogamaggula mu muntu omuyala talinga ggwe bayinza okuba baakuwoowadda